Olukiiko lw'abasumba b'Eklezia Katolika mu Uganda lwalonze essaza lya Kiyinda Mityana okutegeka n'okukulira emikolo gyonna egy'olunaku lw'abajulizi omwaka guno era nga luno lubaawo nga 3 Juuni. Twategeezeddwa nti waliwo obukiiko obw'enjawulo obwaweebwa emirimu egitali gimu era nga buno bukoze bulungi ddala. Wano Ssaabasumba Anthony Ziwa wasinzidde ne yeebaza gavumenti, abakristu ba Kiyinda Mityana n'abo abava mu masaza amalala gonna n'ebibiina eby'enjawulo ebivuddeyo ne bibaawo obuyambi bw'ensimbi ez'okweyambisa mu kutegeka omukolo guno. We have only 2 weeks from today to the celebration itself. Most of what is required is in place. The liturgy, we formed the 12 committees to prepare for the celebrations, and all the committees have gone through their work. They have worked so hard. Guno gwe mulundi ogwokubiri ng'essaza lya Kiyinda Mityana bafuna omukisa gw'okutegeka olunaku lw'abajulizi ku kiggwa ekikulu e Namugongo, ng'ogwasooka gwali mu 1994 nga Paapa Yowaana Pawulo II yakamala okutukyalira mu mwaka gwa 1993. Ate luno jjo ly'abalamu mu 2015 Papa Francis omubereberye n'atukyalira era omukisa gukutte bbo ab'Ekiyinda Mityana. Tekimanyiddwa oba kigobererwa mu bugenderevu nti ab'Ekiyinda Mityana be bateekwa okutegeka emikolo gy'abajulizi buli papa abaatukyalidde lwabeera nga yaakakyaluka oba nedda. Okuva twafuuka essaza, Eklezia eno n'efuuka kathedro yaffe. Nga bw'olaba kathedro eriko eminaala oba 3, buli munaala ogwo gulina omujulizi gwe gutujjukiza. Awo wennyini awazimbibwa Eklezia yali ennyumba, weewali ennyumba ya Lukkabaana ba Kintu. Essaza lya Kiyinda Mityana lyenyumiriza mu kirabo ky'abajulizi anti bo baafuna abajulizi 5 balambirira abava mu ssaza lyabwe. Kuliko Noah Mawaggali, Lukkabaana ba Kintu, Matiya Mulumba Kalemba, Ambrose Kibuuka n'Akireewo Kiwanuka. Baganye okwegaana eddiini kale byonna muttiwe kati baali babatwala e Namugongo ye batuuka e Kampala mukadde naga nti nze nkooyi nze munzitire wano ne bamutta nga bamubonyaabonya nnyo, temuyeko emikono, temuyeko amagulu, ne bamuleka awo kiwuduudu era batugamba nti yafa oluvannyuma lw'ennaku 2 ng'ali kubonaabona.